Good morning, good afternoon, good evening, good day. Nje baliko bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basise. Nje baliko gyonna gye mutuusaako engalo bassebo ne bannyabo. Mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kutambuza mawulire malungi ago, mwebale commentinga, mwebale byonna data. Mbatumirako bannange abali e Canada, Vancouver, abali e Bungereza, abali e Turkey, abali e Buwarabu, abali Qatar, South Africa, mwenna abali e Cairo, Siberia, come on, German. Muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo bannaye naffe tugezaako. Nkimanyi si byangu naye ate era buno obulamu bwatutonderwa nga tulina okusigala nga tugezaako. Eri abuuza nti ngezaako okutuusa ddi? Era ekyanukula kiri nti gezaako okutuusa lw'otuukiriza ekyo ky'oyagala n'okusingawo. Ye mukwano kasita oba ng'oli mulamu tokoowa kugezaako. Ate n'ekigwa ekimu tekirobera baana kuyimba. Kale bw'ogira n'osituka awo ng'olemereddwa ng'owulira okwoye oba onootera okutuuka gy'olaga. Abakyala eyo experience mugirina. Tuganye tubeere embuto wano n'otambula n'ekibuto ne kikufuukira ekibuto. Ate munnaye essaawa eri bw'etuuka ate era luluma. Olwo ng'osemberedde okuzaala kati bw'oba wakooye n'owanika ku ssaawa eyo munnange ate tebiba birungi. So buli lw'olaba nga bikalubye manya ate kinaatera okuggwa. Okay? Olwaleero tugenda kusoma ku Jjajjaffe Kiwanuka. Jjajja Kiwanuka yani. Jjajja Kiwanuka alina amannya mangi nnyo omuli Sseggululigamba, Ssenyondo, Ssemanda, Wanjuba, Katabaazi, Ssemuliro. Kweggamba buli omu amuyita okusinziira mu kiti mw'aba amuggyidde. Naye nga lino erya Kiwanuka lyajja lwakuba nti mu lubereberye ng'ajja ku nsi kuno eri bajjajjaffe abo be yasooka okweyolekera, yawanukanga buwanuzi okuva mu bbanga eyo ng'era ajjira mu mbuyaga. N'ajja n'eddoboozi eryo eddene eryakkanga ku mwana eyali ayitibwa Lubaale mu nsozi ez'Ewalusi. Kale bo bajjajjaffe tebaamulwisa, baamutuuma erya Kiwanuka. Era y'empewo yasookera ddala okujja okwogerako n'abantu, okubawabula n'okubayamba mu bizibu byabwe ebyo ebyalinga bibateganya. Kale alabikira nnyo mu kifaananyi eky'abeeru bw'aba yagadde okweraga, naye nga n'eky'abaddugavu nakyo akirabikiramu. Kino tuzze tukyogera nga tugamba nti emisambo gino girina obusobozi okulabikira mu bifaananyi eby'enjawulo. Kyova olaba abamu ku ffe tubeera fooled n'olowooza nti walabye Yesu, so nga mu mazima ne mu byafaayo byennyini si bangi abamanyi enfaanana y'omukulu oyo ayitibwa Yesu. Ekifaananyi kye tulina ekya Yesu kya muzannyi wa firimu eyazannya firimu ye eya Yesu, era baamwogerako awo ebyafaayo bye ng'alina omukyala n'ezzadde era nga kwali ku nsi kuno mulamu yeeyagala. Kye kifaananyi kye tulina ffenna, naye kugamba nti waliwo eyamulabako nti afaanana bw'ati, we just assume nti bw'atyo bw'afaanana okusinziira ku description za Bayibuli. Ate zina we zituuka ne zigamba nti yalina woolen hair, of which woolen hair emanyiddwa nti nviiri z'abaddugavu weewuunye, si z'abazungu, z'abazungu teziri woolen. Woolen zino nga bw'olaba ebyoya by'endiga, ezo enviiri zaffe ze zimanyi okwekwatakwata ebyo ebintu bwe bityo. Naye ffe tutwala assumption nti yali mweru bw'atyo. Kale n'omukulu ono amanyi okweraga mu ngeri eyo. Ye mukuumi era ye nannyini mpingu y'obwengula. Empingu y'ebwengula yonna yakwasibwa ye. Omukulu oyo Jjajjaffe Kiwanuka
Ku mubiri gwaffe afuga nnyo omutima n'entambula y'omusaayi. Kyova olaba nti abantu abatuddeko amabanja ga Jjajja Kiwanuka bafuna obuzibu n'okukaluubirizibwa mu mitima gyabwe nga gitandika okuba nga gyewuuba, gityemuukirira, entunnunsi nga gikubira kumukumu. Kwegaba buli lw'ofunanga obuzibu ku mutima ng'olaba tegutebenkedde, sooka weebuuze okweraliikirira okwo okutaliiko omutwe na magulu kw'otosobola kumanya nti kuva ku kino oba ku kiri, atera kubeera ye. Ng'abanjizza ebbanga ddene amanyi n'okusuula eddalu, anti engeri gy'ali mu byamasannyalaze, wayalingi yonna yiye. Amasannyalaze g'omubiri, okusannyalala, mwe muli n'okugwa eddalu, kubanga bw'akugattulula waya olwo aba amaze okukusuula eddalu ng'osigalidde kugenda wa jjajja bamweyana ye akugabirire ng'oli mu mbeera eyo ey'obukutufu bwa waya. Era twalaba mu misambo ekyasinze okusuula eddalu, twalaba Jjajja Kiwanuka ne tulaba Jjajja Mukasa ne bamweyana yennyini, naye nga ate Jjajja bamweyana asinga nnyo okutuula mu kitundu kiri eky'okubeera nga agabirira abantu abo ababa batuuse mu mbeera eyo. Kwegamba bw'otuuka mu mbeera eyo olwo oba oli mu nsi ye, aba ateekeddwa okkulabirira. Jjajja Kiwanuka wa kisa era mwagazi w'abantu n'ebitonde ebirala byonna. Yavunaanyizibwa ku nkuba n'ebbugumu ly'ensi yonna, era nga ye Wanjuba era nga lye liiso lya Katonda. Bw'abeera mu bwengula eyo abwatuka n'akola ekitangaala ekibeera mu laddu, nga kino kikola nnyo langi omuli emmyufu, kyenvu n'enjeru. Ng'ali mu ggulu eyo, owange amanyi okusuula ennyondo, era eriyo amaka agafunye omukisa okufuna ennyondo eno, era bw'eba efuniddwa ezimbirwa ennyumba n'ebikkibwanga. Era abantu abo baba babanjibwa nti oteekeddwa okubikka obuyinza bw'omukulu oyo ng'abadde alina ky'akubanja. Bw'atasuula nnyondo asuula enkoko enjeru. Enkoko enjeru eno ng'enejja etera nnyo okujjira mu bukuba buno obufuuyirira, era eggulu libwatuka ne ligwa mu luggya, mugenda okutunulayo nga waliyo enkoko enjeru. Ebeera ng'ebojjerera naye nga mu butuufu eba terina ky'ebojja. Enkoko eyo bannange mmwe muli balubaale, bw'obanga ogirabye togipapira nti ogende ogikwate kubanga nnyiniyo taba wala kuva w'eri, era bw'aba agisudde abeera awo kumpi. Kati gw'oyinza okwagala oggikwata ne musisinkana, jjukira ye muliro, kati awo ky'ayinza okukola toyinza na kukiteebereza, Era kebeere ennyondo eno gy'asindika okugirekera famire, ababuulira bubuulizi nti kati eyo njibalekedde, ebubasa obubaka nti agenda kugiweereza, era bw'eba ezze ekolerwa emikolo ne mugigumiikiriza okutuusa lw'ewola okuba nga musobola oggikwata. Ate era tekwatibwako buli muntu, owulidde, wabaawo abalonde abateekeddwa okukwata ennyondo eyo gy'aba asindise. Abaali bagirabyeko yakula ng'empummumpu, ye bw'etyo bwe yakula Jjajja Kiwanuka ono. Awongererwa ku lukalu, awongererwa ekisolo eky'endiga, ate eno essese tumwongerera mbuzi mmyufu, awongererwa ebintu bingi kubanga ye mutabaazi omukulu. Abatabaazi bonna omuli n'amayembe baripootinga gy'ali omusajja oyo, era gwe musambu omukulu mu ggwanga lyaffe lino erya Buganda, y'atuvunaanyizibwako ffe ng'eggwanga. Nabagamba buli ggwanga lirina omusambu ogulivunaanyizibwako, buli ggwanga.
lirina omusambu omukulu ogulizivunaanyizibwako. Kyova olaba nti emisambwa gino giteekinga shapes n'enfaanana ey'amawanga ag'enjawulo. Ffe tuli banjawulo lwakuba nti gisibuka wano waffe ne gitabaala ensi eno, owulidde? Naye tekitegeeza nti ate gwe gukulira n'ewalala n'ewalala n'ewalala. Bw'osanga eggwanga katugeze nga linywa nnyo amalwa ng'omanya nti eryo oyo nannyini malwa yatambulira mu ggwanga eryo. Kati n'osanga eggwanga nga bo okwegayirira kwabwe bavunnama buvunnami, kitegeeza nti mukama waabwe ali wansi eyo gye bavunnama batunudde. Kale mu ngeri eyo ne tuba nga twongera okumanya emisambwa gino kye ki, kubanga twagamba nti tukozese guno omukutu okwongera okuyiga, kwegamba embeera ezitandikirwako eri bajjajjaffe, kubanga bingi ebiboogerwako naye amazima ge galiwa. Jjajja Kiwanuka tanywa mwenge. Osangayo omuntu ng'agamba nti naguzeeyo endeku ya Jjajja Kiwanuka kubanga yaginsabye n'aŋŋamba ngimuteeremu omwenge. Awo omanya nti kati ogwo okolagana na muzimu, nga yali muntu ng'ayitibwa Kiwanuka. Of course bw'oba wali muntu ng'oyitibwa Kiwanuka, bw'ofa tokyuka, osigala ggwe Kiwanuka. Bw'odda ku nsi ate tekitegeeza nti tojja bagamba nti nze Kiwanuka, wazira bw'amala okubagamba nti nze Kiwanuka ate mubuuze, jjajja oli Kiwanuka ki? Kiwanuka lubaale, Kiwanuka omuzimu, jjembe lya Kiwanuka oba omulongo wa Kiwanuka? Kubanga gye biggweera abantu abo balina entambula nga zaagala okufaanagana, naye nga atera okusaba omwenge, ogwo guba muzimu, guba muzimu. Jjajja Kiwanuka awongererwa ebintu ebimyufu, awongererwa ebintu ebimyufu omuli amafumu, endege enjogeza, akakomo, empeta, endeku. Tumuteeramu omubisi kubanga anywa omubisi, ensumbi eba ya bulago bumu nga buwanvu, ensuwa n'ebirala bingi. Alina enkoko eya lujumba emuwongererwa, tugambye endiga, tugambye embuzi, n'ente tegaana, kwegamba buli omu amuwongerera okusinziira bw'aba azze gy'ali. Tugambye nti musajja mukkakkamu era nga muzadde nnyo, lwakuba nti be bano abasajja abakwasisa b'amateeka mujaasi mu kikula. Kale he's a no-nonsense man. Bw'aba akugambye nti njagala okole kino, gwe sala busazi magezi olabe ng'okikola. Ewuwe ebyekwaso tebikola, ebyogamba ate simanyi nabadde wa kukikola ate ne nkola ntya, ye ebyo tebimukolera, owulidde? Ajja kutuula, ajja kukutunuulira okutuusa lw'onookola ekyo ky'akoze eki ky'akugambye. Jjajja Kiwanuka muliro, era okufaanaganako n'emyoyo emirala egisinga obungi, ali omuliro era agulinako obuyinza. Kyova olaba nti eriyo abantu nga bw'aba alinnyiddwako empewo eno eya Kiwanuka asobola okutuula mu muliro, asobola okugutambuliramu n'aguzannyiramu naye nga tegulina kye gusobola kumukola. Lwakuba nti ensangi zino eriyo abantu amanyi okwerimbika mu kiti ekyo ne batuleetera obuzibu, ne yeefuula ali omuliro n'azimba gatala emimwa yenna, naye nga kaweefube wa kutukakasa nti aliko Jjajja Kiwanuka. Nazzi kuno Jjajja Kiwanuka nga bw'aba nakakujjuba eggulu limala kubwatuka, omusana ne bwe guba gwaka limala kubwatuka, awo ligenda okufundikira ng'ali ku jjoba alamula, ng'ali ku jjoba alamula, era alamula nnyo eby'ensonga, era alamula nnyo ensonga enkulu. Akolera nnyo families okusinga abantu ba ssekinnoomu. Kale bw'obanga omusanze kakasa nti olina by'osobola okumugamba nga biri pure, kubanga gye gimu ku high ranking
officers mu butonzi, ali ku ddaala lya waggulu nnyo mu butonzi. Bw'oba omusanze ate todda mu kwemuula, yogera eby'ensonga ddala ddala by'omanyi nti bye bikulu ennyo by'oyagala akuluŋŋamize era akutereereze. Tulina obuzibu ffe ng'abalya mmere nti tugenda ne tubeera awo nga tulina ebizibu byaffe, naye omusambwa bwe gujja gy'oli ne gukugamba kaakati mbuulira kiki ky'oyagala nkukolere, n'otandika okutamattamwa. Bannaffe tukule tumanye kiki kye twagala, tumanye kiki kye twagala kubanga gino misambwa gye twogerako. Bw'otuuka mu maaso gaagwo n'otandika okusaba ebintu ebinafu, owange olwo ebinene ogenda bikwasa ani? Maaso g'omusambwa ne gukugamba nsaba ky'oyagala, bannange temusaba buntuntu, eriyo obuntuntu bw'olaba nga osobola okubwemalira nga kyonna kye kiri kiba kijja kuggwa mu maaso ga bajjajja. Njagala muweeyo obudde mwetegeke, ogambe nti nga mpeereddwa omukisa nja kusaba ekintu bwe kiti. Eri ebintu bye tusaba nga si bya bulijjo, ng'era bye birina okukolebwa abantu nga bano abatali ba bulijjo, okugeza ng'obuyinza, amaanyi, ekitiibwa, ebintu ng'ebyo bye tutalinaako nsibuko, ebintu ng'ebyo bye tutalinaako ki nsibuko. Naye osanga omusambwa ne gugamba omuntu nsaba ky'oyagala n'agusaba ekitanda. Really? Ekitanda? Nedda. Get serious. Okay? Tusabe ebintu ebinene nga okutabagana kwa famire, okubaawo kw'amaka amalungi, okufuna ezzadde nga ddungi nga liruŋŋamiziddwa, okuteeka abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi muno. Kwegamba ebintu ng'ebyo bannange. Jjajja Kiwanuka alina emmindi ye, naye nga twayogera ku mmindi ne tugamba nti emmindi gye buva ne gye budda, emmindi ziba za misambwa, za mizimu, ziba za mizimu, oba eya Kiwanuka oba ya Ndawula, naye nga still esigala ya muzimu ogwali gutambulira, eba ya muzimu ogwali gutambulira mu kiti ekyo. Muzimu nga guli mu bwa Kiwanuka, muzimu nga buli mu gwa Ndawula, naye nga bo abo abasajja abo si banyi baataaba. Actually tebakozesa nnyo bitamiiza, babeera steady, tebakozesa nnyo bitamiiza. Kuba kati bw'obeera nga ggwe Jjajja Kiwanuka nga ggwe okulembera empingu y'ebyokwerinda, tosobolaga nti ate otamiire. Kati otamiire olwo bibeere bitya? Bagambe nti byamuyiseeko ng'atamidde? No, that is irresponsible. Kwegamba naffe tulina okuyiga empisa ng'ezo, n'obeerako ne discipline, n'omanya nti waliwo obudde bwe nsobola okunyweramu, bwe sisobola kunyweramu, nga nina ebyobuvunaanyizibwa. Kwegamba tulina okuyigira ku basajja bano abakulu abatukulembera, ne tugezaako okuyiga empisa zaabwe, naffe ne tuzeeyigiriza okufuuka abantu abo be twagala okubeera mu nsi muno. Kansuubire nti mukitegedde. Jjajja Kiwanuka ng'akubanja ekyoto abugumya nnyo ebibatu eby'engalo, eby'ebigere, naye ng'ensonga eyo n'abalongo bagikola, n'empewo endala zikikola. So tosobola kukyesibako nti yakuluma olw'akabonero ako akamu k'oba olabye. Bwe tumala okulaba obubonero buno tubaako n'okunoonyereza ne tumanya Jjajja Kiwanuka bw'aba ng'asindise kino kye ndaba, ye yammanja oba wali wamutumye okummanja, kubanga oyinza okumwesibako nga mu mazima naye baatumye mutume nti genda omummanjira omuntu oyo, kati n'ajja n'omumalirako obudde n'omuwongerera buli kimu, naye nga mu mazima si yakukola ki?
si yakubanja. Kale bannaaye nsuubira tusobodde okumanya basics entandikwa ya jjajjaffe Kiwanuka, era nga mu kyo tugenda kutandika okwetegereza butya bwe tutambula naye mu bukkakkamu. Ayagala nnyo obukkakkamu, ayagala nnyo amazima, tambulira nnyo mu kitangaala. Bw'oba onoomusembeza w'oli oteekeddwa okwekubiriza okubeera ng'otambula n'ensonga ezo omuli obukkakkamu, kubanga kati engeri gy'asuula abantu eddalu kyebava bamuyita omulalu, naye owulidde, naye nga ensonga nkulu nnyo okubeera nga tumanya bajjajjaffe na butya bwe tulina okubatambuliza. Ensonga y'enkulu kyoto, tulina okuba nga tumukumira ekyoto. Ogulayo akootamisambu ako n'obeera nako ewaka, n'omanya nti ogera ekiseera n'okakuma, n'omuteerako akasaana, n'omwegayirira, n'omukoowoola. Ekyoto ekyo kikuŋŋaanya empewo nnyingi nnyo, kubanga ate era ye nga jjajja Kiwanuka mu mpingu ye akuuma emyoyo egisinga obungi, naddala emitabaazi. Kale n'okusoma okwo okwa leero mbaagaliza okubeera obulungi bantu bange, akuume atakuumira mpeera weewaawo.